Muli nina ekibuuzo kye mbuuza abasajja mwenna. Muzaala of course, mukwana of course, naye waliyo akola ng'owange gwe nazaalamu. Ssaawa zino ndi mukyalo ewaffe, nalaba nga sisobola kugumiikiriza. Ne muwaamu akadde, naye tamanyi talinayo n'omwana. Kyanga nvaayo takubanga kasimu, tamanyi talina omwana. Naye abasajja, kyaliwo nti wankwana wali onjagala, ng'omala okunzaala muno ndaba nga kasasiro. Naye aliwo ye yeesize eki? Ye mmwe abasajja mwaba ki? Olowooza ggwe singa tebakuwa keeya wandikuze? Why? Lwaki mubikola? Kale abasajja mwenna ababeera ekinywi ku kizinga ky'ekinywi, omusajja gwe bayita Ben mumugambe nti by'akola tebirina kye bimuyamba. Omwana oyo yajja omuyamba mu maaso, ng'olabeko yabeera omwana.